esaba akatwegattako abakatwegattako embeera eriwo obudde wano e Nalufeenya yeno embeera eriwo e Nalufeenya obudde buno abavubuka abavudde mu mbeera batandise okubanga ate batandise okubeera nga bava mu mbeera nga bagamba nti beetaaga president beetaaga Mr. Update beetaaga president. So embeera bwe tuba eri sharing ayita muno Free Bob Wine, Free Chagulanyi Center mu Robert. page amanya neddoboozi Sky Soldier amanya neddoboozi gego tukyali wano e Nalufeenya mu disitulikiti y'Ejjinja awasibiddwa pulezidenti waffe ne Mr. Updates n'abalwanyi abalala nga Deniste bonna bye mwalabye bonna nga basibye tukyali wano tetumanyi kikiddako naye ng'abantu bonna bagamba we want justice twagala bwenkanya tetumanyi kiggwerawa tuli wano batutamye tuli wano abaana bagamba oli Museveni akadi ali mu myaka 9 tumutubulire ekiddako embeera eri wano muganda wange gwe eyakatwegatunamanya Uganda bannamwe tunamanya ekiddako pulezidenti waffe ali wano Mr. Updates ali wano n'abalwanyi bonna abalala bonna bali wano naye tetunamanya kigenda mu maaso tunamanya wajja ekiggwera tunamanya wajja ekiggwera naye gwe muganda wange ali eyo tozikiza paka nga tufuna obwenkanya muganda wange atulabira ddala wano ku The Updates Online TV embeera mu maaso wano pulezidenti waffe ekisooka tali mu mbeera nnungi tekisookera ddala tali mu mbeera nnungi pulezidenti waffe tali mu mbeera nnungi tekisookera ddala nga abantu tewali akoze ekigo ali mu kiyongobero buli omu ali mu kiyongobero tetunamanya kikiddako muganda wange tetulina amaanyi g'abantu getugenda nago oba bali balina mundu bakola batiisatiisa bwetunulako wano heavy deployment eri wano muganda wange eri wano oyinza okugamba heavy deployment abawanvu n'abampi bonna abawanvu n'ampi ndowooza bonna olaba wano muganda wange gwalaba tetumanyi kigenda mu maaso atulaba ku The Updates Online TV ate nga ne CEO waffe Segirinya Muhammad Mr. Updates naye yakwatiddwa ali munda wano we basibidde pulezidenti waffe tunamanya kikigenda mu maaso heavy deployment yeyongera buli ssaawa bongerako abantu abangi buli ssaawa badeployingako abantu nga bangi bisaba bongera ku deployingako abantu abangi tetunamanya wawe kiggwera muganda wange gwatulaba ku The Updates Online TV embeera ye eri wano abantu bangi nnyo bali wano balinze bulinzi babagambe nti pulezidenti waffe bamutadde ffe tetwagala tulyoke tuve wano pulezidenti waffe twagala ng'ali wabweru twagala pulezidenti waffe ng'ateereddwa terina kirala kyetwagala nabagambye Sky Soldier tetusobola kwebaka tetusobola kulya tetusobola kukola kintu kyonna na pulezidenti waffe akwatiddwa
tusakola kintu kyonna nga pulezidenti waffe akwatiddwa abayayi bonna mubalaba abalenzi tubagamba ku alieyo yonna alieyo nga tusobola kulwanirira nsi yo tetumanyi kyoba oliko kubanga ffe twasuze wano zenkula ffe twasuze wano twasuze nga tulinda pulezidenti waffe mu ngeri yonna oba kitya bullet of ballot tetwasalawo era gwe muwozi tukulabula kuba gwadumidde ekikwekweto kino gwe muwozi tukulabula muwozi tukulabula gwali mu mbeera eno era kudumira eno embeera eriwo naye ffe twasalawo fe abavubuka zenkula kuba ono omusajja kitaawo yatta emirembe gy'abakitaffe ati ali kugyaba nejaffe agise ayagala kutajja abaana baffe kyetutagenda kukkiriza gwe muwoozi Kanyerugaba nga wayingira amagye nga wayingira mu erodiyo tukulabula lino eggwanga tugenda kulwanirira ensi eno paka era gwali eyo we Masaka waffe Kalungu erwabenge gwali eyo we Bwayise gwali eyo we Bwaluwa ali eyo we Kalamojja gwali eyo we Mbale buli wamusalawo tandika leero tetugenda kukkiriza na kalulu zembabuulira omunauganda leero nga tusobola kwebeereramu eno nsi yo baona omusajja ayagala kutta mirembe gyaffe yatta egyaffe kati ayagala kutajja abaana baffe tetugenda kukkiriza Kyagulanyi pulezidenti wa poliisi etandise okukola ebikolobero byayo wano muganda wange gwatula ku the updates online tv poliisi ndaba ewodalinze nti bakwate buli mwana ali wano eshe nga ayita muno poliisi ndaba etandise okukanga abalwanyi baffe bagamba musembere eri ebagobaganya tetumanyi kigenda mu maaso muganda wange atwala ku the updates online tv tunamanya poliisi kiki kyetwagaza ndaba etandise okugobaganya abaana baffe bonna wano bagambe tetumanyi kikyeyagala katate tumanyi kikyebagala batandise okugobaganya abantu baffe bonna tetumanyi waje ekigwera muganda wange gwe atula ku the updates online tv tetumanyi kikyetwagala kyebatwagaza tumanyi kyebatwagaza mubeereko nnyo mushayalinge muyite bannammwe poliisi eri wano njiraba eri wano n'amagye baagala kukwata abaana wano balwanyi kino kimanyi abamagye baabo owamagye wuuyo mumulaba abamagye baabo baagala kutta abaana baffe baodalinze wano nti bakwate buli omu omwana wuuno yeeyaze n'agamba oba munzita munzite wuuno yeebase omwana wuuno yeebase afande mukwatagane naffe agenda abongeza akakade kese ate kati afande yali kuluma abantu ate eri bagende mu luguudo nenda mzee kama orasula mugo sabo kulajja olukwa wana abasajja bakutte emigo ziringa mbuukuuli muganda wange tumanyi waje ekikwera ensasa etandise abasajja bali wano buli omu tetumanyi waje ekigwera bali mu kugobaganya abaana wano watulaba ku the updates online tv bali mu kugobaganya abaana baffe wano bali mu kugobaganya abaana wano bali mugobaganya abaana wano babagamba musembere babagobaganyiza dda eri wansi gyetwasoose okubeera ne tugamba katuve tusembere eno waggulu kati naye waggulu yonna wonna bali mutugobayo tetumanyi waje ekigwera muganda wange gwalaba sky sojja nze nkuttemu leero tetugenda kuva wano mpaka nga pulezidenti waffe ayumbuddwa tetugenda kuva wano mpaka nga pulezidenti waffe ayumbiddwa pulezidenti waffe tali mu mbeera nnungi ekisookera ddala ali mu political condition tali mu mbeera nnungi gwatulaba pulezidenti waffe tali mu mbeera nnungi toddaawo n'onywa amazzi n'ogamba kasita ali munda nedda pulezidenti waffe ali mu mbeera si nnungi gy'alimu
batabuse bagamba naffe tusobola ngoza mubalaba y'omu agamba free our president, free Bobi Wine. Abaana bakutte ebipande ekyo bayita demonstration, peaceful demonstration. That's what we call peaceful demonstration. We don't know what's going on. We don't know what's going on. We don't. Embeera eri wano muganda wange atulabira ddala amagye bagagambye mugeze mukwate ku mwana naffe tuveemu tukangule ku ddoboozi. Poliisi bagigambye pulezidenti waffe mamufumese ekiso already kati baleese bataliyani namba ndowooza mubalaba bava eri baleese amagye gayumbuddwa muganda wange alaba muganda wange amagye gago galeeteddwa tetumanyi wawe ekiggwera amagye gago gayunguddwa amagye gago gayunguddwa Call upon you all. Abakatwegatako embeera bwetyo bweri wano embeera bwetyo bweri naye nga ndaba ebyokwerinda binywevu embeera bwetyo bweri abali ku updates online page abavubuka bavudde mu mbeera ndabanga ekitongole ekya military police oba ekyamagye kitandise okubeera nga kisalako ekitongole ekya military kitandise okubeera nga kisalako mukwano gwange atulaba so embeera bwetyo bweri mawulire si malungi nnyo amawulire mabi nnyo naye nga tulaba nga abasajja bano aba UPDF bakyakuumya eddembe tewali muntu n'omu gwe baakubye tewali muntu n'omu gwe baakubye sasi yenna oba oluyi oba tiyagasi ndaba nga batandise okumenya emiggo abasajja bano aba Uganda Police abasajja abanamagye batandise okumenya kiboko bagala kubeera nga baswanyula abaana abasajja bano abanamagye bamenya emiggo era bo balaba mu nsiko wali bali mu kumenya miggo bagala kubeera nga baswanyula abaana abasajja bano abanamagye naye katulinde tulabe kiki ekigenda mu maaso obudde buno naye nga mawulire si malungi. Mr. Update yakwatiddwa, Honorable Segirinya Muhammad yakwatiddwa, Honorable Segirinya yakwatiddwa olunaku olwaleero era n'ateekebwa emabega w'emitayimbwa oluvannyuma lw'okulirizinga akatambi akagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiddwa mizibu era n'akubibwa n'ebiyiso. So embeera bwetyo bweri kale kale ize sonyiwa sebu kale wadde kinaawe nze neebeereramu sasajja tandisa okumenya emiggo embeera bwetyo bweri obudde buno naye nga nnengera abajaasi bamenya emiggo bagenze wali mu kabira ne bamenya emigoba nte era tumanyi kikiddako after all naye nga abavubuka balemeddeko okuwanika ebipande bagamba nti free Bobi Wine, free Honorable Segirinya Muhammad, free Den City, free Pastor Muwanguzi, free Uganda. So ndabanga buli muntu yenna atandise okubeera nga awanika
ndaba nga buli muntu yenna awanika ate tulaba ekibinja ekimu ekyamagye kyekutuddeko ne kyambuka eri nga ku roundabout ya Jinja so nakira tetumanyi kiki era kiddako so njagala kumanya wa network eri clear sobola okubeera nga ate nakyo tukyetegereza naye nga omubaka wa Kyadondo East His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga president wa NUP akyali munda tanaba kubeera nga ateebwa so of course tuli mu kwebuuza lwaki tateebwa nate era nasobola okulanga ddeeka kuba banne bonna omuli Mugisha Muntu Tumukunde ne bakulembeza abalala bonna abesimbyewo basazeewo baddeeka basobole okulaba nga era campaign zaabwe ne bazongezaayo ne bongezaayo campaign zaabwe mpaka nga buli kimu kiteekoze ki mpaka nga buli kimu kyonna kiteredde so embeera ne kati bwekyali naye nga tulindiridde tulabe ekigenda mu maaso wano ndaba nga omubaka Oweri Nakifuma eyafuna kadi ya NUP tuli naye wano ndaba Honorable Mwiru naye tuli naye n'abalala bangi nnyo webali so ndaba nga buli kimu kyonna kyonna kitambula bulungi so abaliko mu sharing muyite bannammwe kimu kyonna kisobola okubeera nga etambula tulina okulabisa abasajja bano tuteekeddwa okubeera nga tubalabisa mu mbeera yonna baagala kubeera nga batupa emigo bageze mutenda kutula emigo emizibu emigo emikambwe bakutudde emigo abasajja bano aba Uganda Police bageze mu kibira wali ne bakutula emigo wali mu Kasaka ne bakutula emigo bante baagala kubeera nga bakupa abasajja bano wangi anyon ndi ku live ngenda kukubira so abasajja bano so bwekityo bwe kiri amawulire si malungi naye katongera okubeera nga tukola ki ngenda kugira mbawadde Sky Soldier ayongere okubeera naye nga abatwala paka Savu Kanyama Mr. Update akyali munda pasimu zezo zikwate zonna ngenda kugira mbawadde Sky Soldier ate bwabavugamu bwawe omulamu bwenkwatamu Yaman gwe yakatwegagayo ku the updates 90TV neto wakakiria bwe bakiria awakatwatamuzeemu ffe twasalawo okulumba nalo muganda wange gwatulaba ku the updates mbeera ye yeri wano tetunamanya kigwerawa bagenze mu kasika kukola abaana ne bajjayo emiti emigobante emiggo eminene noza bagala kukuba buli musirikale wa polisi n'owamagye bamukwasiza omuggo omunene omusirikale owamagye bamukwasiza omuggo omunene noza mubalaba buli omu alina omuggo namundu buli omu alina omuggo nemundu noza mubalaba buli omu alina omuggo nemundu tunamanya lugwerawa tunamanya kikigenda mu maaso tetumanyi kikiddako omuggo nemundu kyabatwalira ddala mu maaso atulaba no ku the updates online TV abantu bangi abali wano Honorable Nabiira Nagayise Mpala omukyala ddako e Kampala wali omubaka we Nakifuma wali Simbwa Fred wali ndabako Swengere wali bakoordinator bonna abo mu Busoga region bonna we bali ne ba council baffe baloya baffe bonna wano we bali nete tunamanya basajja ki ekibinja ekimu kigenze eri mu laundi y'ejjinja esooka oba mugimanyi ekibinja ekimu wekiyaze ekyamagye gokka ne polisi naye gokka tunamanya gwagutya olunaku olwaleero atulaba wano the updates online TV tetunamanya gugwerawa buli omu alisitaaka wano waali buli omu alisitaaka buli omu alina obusungu bungi abaana bagambye tetugenda kulya tetugenda kukola ki paka nga pulezidenti waffe ayumbuddwa buli omu ali wano bagambye tugenda sula wano tugenda kukola ki tugenda beera wano paka nga pulezidenti waffe afunye obwenkanya buli omu agambye tukozesa teekayo embeera yonna akozesa buli kyakumanisa kyolina kozesa buli kimu kyolina kubanga ffe tetulina mundu tetulina ki
naye tubenga tufuna obwenkanya mu Uganda tubenga tufuna obwenkanya free Bobi Wine and police brutality. Twagala bwenkanya mu Uganda, twagala bwenkanya. Soka president waffe ali mu mbeera mbi nnyo. Yasembyeyo okuwulira nga bamukwata teyazzeemu tanaba kumanya kigenda mu maaso ku nsi. Kyobola ensonga lwaki tebagala kumuta ali mu mbeera mbi. Ensonga lwaki tebagala kumuta ali mu mbeera mbi. Meya w'ekibuga Kasangati naye waali nnyo agamba sigenda kuva wano. Meya yogerako eri eggwanga olikudde updates. Amanya nze Ssempebwa Batole Kiyimba mbaka addako wa Kyadono East. Ndi wano e Nalufeenya kyabazando bwe twasuze ffe abamu kuffe nga tusaba Museveni wamu ne poliisi ya Uganda ete pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu kuba naye kandidate alina okunoonyako. Leero tuba tulina kubeera Mpigi Masaka naye tusaba batere Kyagulanyi enseeterere twagala mirembe twagala kuba wabula twagala batere Kyagulanyi Ssentamu tuli mu kampeyini ze ebyo tuzitanga tuba tulina buzibu bwonna twaba twalidde olubuka tutambulira kuba abaana baffe tiya gaasi bakubakuba naye kisobosobo tulwadde mu malwaliro bagenda bakolaki bagenda bateera naye nga twagala Kyagulanyi bino bijja kubaawo nga Kyagulanyi akoze eki ali mu ggwanga. Abantu bonna mwenna tubasaba mubanje omuntu wafaenze Ssempebwa Batole Kiyimba Zamawulidde omubaka Parliament oddako Kyadono East ate nga ye Meya Kasangati Town Council abadde agamba mbu ye tagenda kuva wano mpaka ekiba kibe n'ekiba kibeewo. Ensonga lwaki pulezidenti waffe tebagala kumuta ali mu mbeera mbi, is in bad condition, is in critical condition. That's why they don't want to release him. Bobby Junior wali nnyo soko buze kubatulaba okununula eggwanga kitukakatako fe abaana ba Uganda ffenna era manya bwetunulira ebikyamu nosirikireyo olidde mu Uganda olukwe naffe abakulwanirako gwe nosirikira gy'oli obeera otusaddaase oyo omuzayi tumutya buti naye nga twakuŋŋanye alali tumutwala atalinnya. Mwana bakyali bange benna mwina okusibalo nga ffe bwetwasalawo netusalawo netubeerawo e Nalufeenya netutatya byonna kyonna tusobole okubeera tutwanire ensi yaffe Uganda kyokka kyenyinza obbagamba n'ebirala byonna mubimanyi byamaanyi. Bobby Junior abadde abaliramu embeera eri wano kyekiri omuganda wange yogerako eri eggwanga Vladi abaana bonna banyumidda mu bwofulo bagamba no tumugamba eddwaliro mu ddagala teri aleeta mundu, standard ku masomero teri aleeta mundu. Okitegeera ebintu buli kimu akyongeddeko omusolo bwe tubako kye twemulugunya aleeta mundu. Tubadde tumusaba nti obeera mukulembeze obeera muzadde naye ye teyakitegeera addeyo mu nsiko gye yalwanira gy'abeera akulemberera. buli omu yewera nkolokoto bwe atulaba wano ku the updates online TV. Buli omu yewera nkolokoto. Our president is not safe. Our president is in critical condition. That's why they don't want to release him, because he's in critical condition. Our president is not safe at all. Our president is not safe at all. Our president is not safe at all. BBS aliwa. Mtwala. Yosegiri. Yosegiri. Oliwachi? Segiri Muhammad Fani. Boss. Embeera yeeroba atulaba wano ku the updates online page. Nkomawo mu bwangu kati nkomawo am coming live shortly. Kijako. Kale tugenderera okonga kwa muri mwenna mwekumire ku the updates sharing ayita munno mukyali batono nnyo. Tereremo wano. Sky. Otena kadi bakwara. Abeera ko naye olina okubeera berera. Embeera eri wano Uganda wange. Olina bolina bo. Esawa yange.
mwe mbalabula kintu kimu ene motoka y'abawuzi bajja kubawuzi balekikinga bajja kaadi nga temulina kaadi mubakwata kino ekibabuulira alaali nze mbabuulira naye gwe bulaadi oli w'amawulire waayi bano batwala amawulire bakubajja kutaba kaadi naye ono ogwevaako Arigoni! 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 Bannange bano abantu bo ate amawulire tulina genda gasanga eno gye gagenda naye kali buuza abalala olwo lugirifu lwejjula nekirobadabo osobola ifawe vai over, vai. Vamos teu. Vamos teu. Madam, nemera eriwana muganda wange wakatogattako ku the updates online tv. Tunamanya kiki kiddako batuwa program nga webazikyusa batuwa zino webazikyusa batuwa kino webakikyusa tukyali wano tukyali stark wange tunamanya kiki kiddako ekituufu tunamanya kiki kituufu kiddako tunamanya kiki kituufu kiddako muganda wange tulaba wano ku the updates online tv. Yaman mami wange girako eri eggwanga mami weda nkunoonya girako the updates online tv. Segirinya Muhammad. Bannange mwenna abali eyo temuzikiza mwenna abali eyo temugwamu maanyi tuli wano Nalufeenya principal president ow'ekumi akyagaaniddwa akyakwatiddwa tebanatukiriza ffenna abaze eggulo okumulaba tebanakkiriza muntu yenna mutuusaako bwe kibawadde emmere tubadde tubikola ki tubadde obwedda tubiisa mu bantu tulabye director wa legal tuvudde ku regional CID offices tugenze ekira ne tulaba akulira ebya human rights omukyala naye nga naye mukazi wattaga nkole ntya waliwo ode nene okusinga kati mwenna bannayuganda mwebeereremu tewali kuseguka wano nga Bobi Wine tannateebwa tewali kuzikiza nga Bobi Wine tannateebwa tewali kwemalamu maanyi wabula woosulira woozuukukira
kyewasuzeeko era nze mbagamba nti kyekiseera abakyala bannange bensinga okugamba kati abakyala twebereremu baana baffe bakuba amasasi baana baffe bazikiriza baana baffe bamazeemu essuubi era ekyo ze kyembagamba kati abaana babakutte Bobi Wine bamukutte n'abavubuka abalala okuva eggulo Segirinya naye bamutuggyeko wano bamugyewo nga bwolaba empungu motoka biki nemugjawo nga bana bamusitula ng'olowooza bagenze Baghdad abadde nga bwolaba nti no banoonya gundi Bin Laden drone bwe zaamunoonya bwe batyo banoonyeza kati bwe baligyewo Segirinya kati naye Segirinya bw'avaawo gwokola kinaawe yimuka kubanga awakula ennume tubakulemu mwenna mwebereremu ffenna twebereremu omwami wange Nabiira Nagayisa Empala meya addako mu kibuga Kampala abagambye embeera eriwo saawa zino tunamanya abasajja batuzeeno batugoboganya batuzeeno tetunamanya kikigenda mu maaso muganda batugobaganyiza ndowooza mubalaba wa distance gye batutadde naye nga bo bangi nnyo tunamanya pulezidenti waffe ali luddawa okumanya tetusobola kulya kintu kyonna tetusobola kukola kintu kyonna nga pulezidenti waffe talinabakuba free tetusobola kukola kintu kyonna nga pulezidenti waffe talinabakuba free amagye gali wano balina emmundu balina emiggo balina ebiso byonna babirina tetumanyi bayiga ki ffe abatalina yadde katika kibiriiti lwaki batuyigganya bo balina emmundu balina emiggo balina ebiso balina buli kisi kyonna kyomanyi naye wano wetuli nga muffe mulimu bambega bangi abatulimu naye byonna tetusobola bitya muganda wange tetusobola bitya we are removing the dictator ensonga eriwo mission to freedom we are on mission to freedom muganda wange gwatulaba wano kule Apex Online TV we are on mission to freedom tetumanyi basajja ki kye bagenda kuzaako abasajja tetumanyi kikiddako bakyatusibidde wano tetumanyi kiki abasajja kye batwagaza era abantu bano balaba bakisaidde eno bangi nnyo bagamba we want our president to be free we want our president to be free embeera eri ono muganda wange gwatulaba Online TV tugenze mu office zone ez'abakulu batugamba ate sifa babiriko emisango bagenze eno ne bagenze eno tetumanyi ani ali in charge tetumanyi who is in charge never nanga I call upon buli gwe kikwatako yenna ntwala ndowooza basose tulimba nti bamugamba ate mbakyaliwo babuzaabuza tugamba igamba ogenda funa engeri gyotambula nange ngenda funa engeri gyentambula nagenda Nabiira ojja gitandikawo nayagalira